President Museveni kiriza ebintu biganyi tolemerako kiriza mutima obokola ndagaano obokola kiramo nganze kiriza eggwanga liganyi ate ng'emputuyo okwagala entebe n'okulowooza nti osobola kyekisiza okuleeta obuzibu kati abakadde banatera kulya abantu banatandika kutandika kwerya oganya okumanya nti obwavu obufumberekedde mu Uganda abantu bakyalina ssuubi omuntu okulaba nga akaana ke kafa kadduka n'emulago tekalina panado asalamu ye atisiti yette guno omutima omubi oguliwo abantu okwekuba amasasi guleetera lwaki bayita nepotism corruption tribalism namwe mekasere ziri mu mayumba gammwe sente mwaziba ne mugano ziteka mu ekonome omuntu yakuba mu nesasi ne security guard ng'akuba omuyindi ku milioni 2 kitegeeza mba temusobola kuzuukuka bwemba temusobola gamba nti mulidde enguzi ekimala bwemba temusobola gamba nti ababbi mwesaleko Museveni tolina gy'olaga eyo embeera ogiraba ng'eri mu bantu ba wansi nene tonyumira kufuga ggwanga ligwa mirambo 2-3 ina nga gy'amasasi ennaku eruma abasoma eruma abatasoma eruma abalalu eruma bakiggala eruma bamuzibe ennaku eruma buli muntu yaddeho kibayita income inequality abagagga muli bagagga nnyo n'abaavu baavu nnyo kati abaavu begasa eddoboozi lyabwe bavuganya abagagga saawa zino omwavu awala n'omugagga awala n'obwavu naye Museveni kye mutamanyi n'abakulembeze ti abanaku bangi nnyo abanyigirizibwa bangi nnyo abaavu bangi nnyo mwe mulowooza mugenda bafugisa emundu egenda kutuuka ekiseera ekome erabe nga tekyasobola kulwanira ddoboozi ly'abaavu njagala laba video zino otegere Professor Bajo wabanga asomesa ti government ya Mwami Museveni etuse ku level nga eya Bote na Amini ebikola ebibakola nga ya Museveni ebikubisa emirundi 3 Museveni ababbi bamulema controllinga aleta bayigibigisi bayibeti kamya tebasobola kwata babbi banakalema abakwatanga ababbi yabagoba mu bifo bye balimu kyokka nga ebakola kwatanga ababbi bwokola obulungi mu government ya Museveni nga tokola interest za Museveni ng'ogoberera constitution nga bwegamba ng'ogoberera protocol nga bwegamba tasobola kuwa mulimu Museveni yetidde eggwanga kati tekyasobola kuli controllinga kati oŋŋamba nti government temanyi mundu ziyingira temanyi baani balina mundu ne mutandika okweralikira abayeekera ne mulalikira abalabe temusobola kukola fingerprint government kyetasobola kuscreeninga mundu etasobola kuscreeninga bibisi n'oŋŋamba nti okyasobola okufuga eggwanga why don't you resign in peace n'ogamba bannayuganda bannange ndi kitammwe Museveni teri muntu akulinako obuzibu otya buti tetugenda kukusiba tujja kuwa immunity nga ffe babajjo bannayuganda otuviire tulete omukulembeze natambulira ku constitution tulete omukulembeze amanye eggwanga tulete omukulembeze anaamalawo obutemu tulete omukulembeze anaamalawo obwavu tulete omukulembeze anaamalawo income inequality tulete omukulembeze anazaamu institution amaanyi tulete omukulembeze anaakola enguudo tulete omukulembeze ana fighting nepotism nga resources eziri embalala ze resources eziri ekalamojjo gwe kasaka eriyako kabanga kalina akatale k'amata nga kasaka eriyako kabanga kali bulungi tofa ku bakolomojjo tulete omukulembeze anasolovinga ebizibu bya Buganda anasolovinga ebizibu bya Busoga anasolovinga ebizibu bya West Nile anasolovinga ebizibu bya Northern because buli region erina ebizibu ebyenjawulo naye bannayuganda mwenna mbagamba nga ntuyanye omanyi mweze mbabuulira amazima era nze mbabuulira ekituufu tewali ssuubi nga gavumenti ekyatambula bweti ebintu Museveni byamusobedde byamusobako dda ate nga kimuleetedde kulwa mu ntebe na buyinza alemedde ku ntebe ku kintu kyatakyasiba takyalina control bakuba omuntu atamanya nti bamusse government yali mu government endala nga 5-6 mu government ya Museveni mulimu government ezifuga za njawulo final order tekyali ya Museveni buli wa Luganda lwalina government yeyiye nange nsobola okufomingawo government yeyange inside his government kitegeeza ekyo kiresi abantu abamuli okubona bamanyi weaknesses bino nze mbyogera Bajjo nabagamba ndi wawali Bajjo mukono nze ntyaki nze kambyogere bannayuganda mulizikuka mulimanya muli wa mu freedom tokubayita versatile versatile ate we mbambyogera nkulembeze eggwanga lyange ku mutima mpulira obulumi ku mutima nze teri kintu kimpisawo binga kulaba mulamba at least nze nfa era abantu bonna baplaninga nti bajagende bajafe mufiiriza Uganda kubanga nze ngenda kuba musale mukuleeta enkyukakyuka nabagamba siriddamu kutagala ekyo nakyogera Luganda kubanga njagala Uganda yange ku mutima tukole Uganda ey'enkya nga temuli kutagala naye n'olaba abantu
bonna batitizi akalambo kamukagwa ne batya bana abasajja bemugamba mukoyo kujja mu buyinza abantu banja abayiwa omusaayi bata mukimanyi zinako basi buloomongo bajja bwenfa mubuuke mugane mu struggle ema bwafa mubuuke mugane mu struggle bwezibeera nyakala mbagambe mwana bali ma office ga government ndio kumanya muli basula muli bawumba tutu muganye okutereza eggwanga muganye ku provide nga kibaita service delivery muganye okufa ku muntu wa wasimbizi mweka mu kirabe ne onasanga go minister nga baguwerekeza bagombe kwi nga tegumanyi nti sente ze gubye emunaku bwagende mulako natasanga yo Canada agenda kwekyawa yetto batte munne ene mbere aliwele tudwa abakozi ba Museveni abaluvu ere tudwa abakozi abatali nationalistic ere tudwa abantu katuna byatume ebisabu bya sente ku nsi ere tudwa abantu abatayagala gwanga lyabe ku mutima ere tudwa abantu abalowooza tibagenda bazika n'ebikutiya efayo kyuli gyafuddemu ne minister prime minister jojo kufa because tifo enfayo mufana tugenda wa Katonda naye mufoja kugamba nti kati omunako ono mulowoozezaako ntya omukazi mukadi sawa zino wali omuntu ng'asuze muzikiza ng'anonya parafini mukama ayi Katonda wange gwesuubiri abanaku ayi Katonda wange gwesuubiri abanyigiriza tuyambo gyo buli muntu yenna ayingirira eddembe ly'abanaku nze ku banaku nkuba amasasi tegannuma kuba mbiro mbyogeza bulumi ku banaku nzita ne bitannuma ku banaku nkola ki kyova sinnasirika abangoberera mwena temutiitira mumanye ekintu kimu nti eddembe lyonna Katonda lyatuwa tulina kulwanira ddwanire tulina kulemerako nga toogera tebajja tukangakangana masasi tebajja tukangakangana kututta tebajja tukangakangana makomera fe tulina kusigala nga toogera paka nga Mukama azemu essaala yaffe ey'okulaba nga nange mujajja wange olina kitokolo bweruweero nga weeyagala kubanga eno gavumenti tekyalina future eri bannayuganda tekyamanyi ebizibu Museveni ekizibu ekiruma bannayuganda bakiyita poor service delivery corruption mu maofiisi go abantu bonna bali mu maofiisi tebakyagala abantu bawansi atisituka mu security boyingira mu office ab'amagye b'abapoliisi abakulu bokale bamanyamanyamuko embeera z'abantu naye bino biminisita simanyi bi-MP simanyi bi-DISO simanyi bi-GESO simanyi bi-kaadi abantu abalina omutima gw'eggwanga be basirikale kuba abasirikale babonaabona nga ffe bannansi ab'amagye babonaabona nga ffe bannansi naye nabo tebalina bwogerero because bakolera ku order eggwanga bwe bamanyi nti omuntu asiiba abonaabona tewali omuntu wabulwa ekyokulya oyita ku poliisi nga bodaboda z'abantu baziwambye okumanya gavumenti y'Omuseveni yagwa owambye bodaboda omutwalo gumu olowooza abantu aboggyeko bodaboda bagenda kulya ki omwana oyo bwayingira bwakifeesi n'afumita omuntu ekiso ng'era omunenya omwana oyo bwayingira ennyumba y'omuntu n'agimenya ng'era omunenya bodaboda ennyingi zikola ki ku mapoliisi lwaki mukwata abantu bamuganda bakwata aidan disorderly nga nabo banoonya kyakulya emirimu mu Uganda temuli olwa sisitimu embi sisitimu Museveni tekyasobola kutwala ggwanga lino mu maaso ndaye ngenda nakukaaba amaziga saagala kukaaba mpulira obusungu ku mutima zonnange nza Katonda olyokanga n'obaayo ndyokanga n'ensembeza Yesu ng'omulokozi wange zimanyi zikiza mu kibaita omwoyo omutukuvu omwoyo wa Mukama singa tonzikakkanya nze nsobola okuyita mu mmere eno n'entuga omuntu ogera n'osanga abanakufa abantu basiba batusabiriza bajjo mpaayo 5 mpaayo 2 n'osanga abantu gago balinamu essuubi gwe Museveni toswala nti essuubi bannayuganda baliteeka mu bajjo ate nga nebajjo alina mu bannayuganda gwe toswala okutuuka kubanga bajjo bamulinamu essuubi bannayuganda gwe tekikuluma ku mutima ng'omusajja yajjanga ddaalingi Museveni wa 86 wa 96 wa 12 bw'asanga Museveni wakati beekuba ebikonde omu n'asalako munno okutu kubanga Museveni abantu banyiivu si yegwe Museveni wedde yabeeranga mu bantu si yegwe Museveni yalinanga security si yegwe Museveni yalinanga freedom of speech ate weesibye ku bantu oganya okgenda ate bannayuganda bo tebagenda kusiba bw'oba otya community yagenda kusiba ngenda kwogera n'abantu bano bampuliriramu Museveni teri ajja kusiba teri agenda kusiba ngenda baga temusiba Museveni atuviira agende pulira obusungu kankumena wano kubanga ebigambo byange tebiggwayo namwe bannayuganda namwe mwesabire mubeere omuntu omuvu temwesosera mu mawanga n'amaddiini mugobe golemu kulanga tuuka mu nsi ensuubize nga tubona obulumi buno butuyanja bajjeko kamera